wonderful is your name, oh Lord. Oh, wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name, oh Lord. Abalungi abagalwa nsanyusa balaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaniriza nnyo ku ASPS Muwire Bible and Politics. Mbaniriza nnyo mwenna gye musinza okuba nga mulaba programu eno mu ngeri yonna gy'ogirabamu n'essaawa z'ogirabiramu, oba oliko live oba ojja giraba luvannyuma oba ojja giwulira buwulizi, nkusaamu nnyo ekitiibwa oba ojja giraba mu bitundutundu. Nenzisaamu ekitiibwa abo bonna abateeka ku platform zaabwe, naye bw'oba oteekayo vidiyo eno Bible gimaleeyo, malayo gundi eya Bible. Bw'oba tosagimalayo vidiyo yonna gireke, kubanga nze ekyokuntambuza nga siina mutwe ng'otaddeyo kiwudduwuddu oba onkoze bubi. So kakati tontemako mutwe ne Bible giteekeyo, mumanyi okukoma awo ne mukoma awo. Bible yabakola ki? Kale obudde bungenzeeko olw'ebinneetoolodde nebeera emabega w'emizindaalo, naye tugenda kudduka emisinde ennyo. Manyi tulina okukuba amasimu naye nnyina eby'okugyawo wano. Leero tugenda kubeera mu kitabo kya Matayo, obulango busigadde busitandinga nga bwe buli. Tugenda kubeera mu kitabo kya Matayo essula 14 olunyiriri olw'13 okutuuka ku lw'21. Then tuyina ne Yokaana essula 1 olunyiriri 46. Kyengenda okwogerako leero mu kigambo kya Katonda mu vidiyo ey'olwaleero, mu Katonda teriiyo kintu kinyoomebwa ekigattako. Mu Katonda ne mu revolution teriiyo kintu kinyoomebwa, teriiyo kintu kitono. Ng'okola ekintu kyonna, ng'okola amazima mu bulambulokufu, buli kintu kyonna ky'oteekako ky'ogattako kikola amakulu. Buli kintu kyonna ekiri mu busobozi bwo nga kigatta ku ggwanga lyo oba nga kigatta ku kkanisa, bw'okikola n'omutima gumu nga kigatta ku bulokozi, nga kigatta ku Katonda, kigatta ku buweereza, ne bwe kiba kitono kitya ng'okikoze n'okwagala, kikola amakulu. So fona tusoma Bible and Politics, era tujja kukisoma, tujja bitegeera. Matayo 14:13 paka ku 21. Ate tuyina ne John chapter 1 verse 46. Mwenna abanyigirizibwa mbasabidde Mukama abasumulule, nange ali mu kunsumulula era nkolamu omulimu omulungi, naye nga mumira n'eddagala. Munywe eddagala muleme kubeera ng'abalalu abagamba mbu omulokole tamira ddagala. Eryokufumba lifumba olinywe, kubanga abamu mugaana okufumba habo ate ne bazibaguza mu gundi mu mpeke buwanana. Ojja kugaana okunywa gundi omululuuza ate ogusange mu mpeke. So bw'oba osobola okufuna omululuuza gunywe, owona omusujja. Okujjanjaba kirala n'okuwonya kirala. Gwe jjanjaba tusabe Katonda akuwonye, kubanga eriyo be bajjanjaba ne batawona. So kale waliwo ebintu bingi bye nnina okwogerako leero. Omutwe nguba wadde, tewali kitono mu revolution ne muki. Kale waliwo ebintu bye njagala okugyawo wano ebitono ennyo. Okusooka byonna tulabyeko Ssaabasajja Kabaka ebifaananyi bye nga bitambula. Njagala kwebaza Katonda olwaba online nammwe mwenna bannayuganda abaalwana battalions ez'enjawulo, sections ez'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu ezaamu amaanyi. Twongera okumusabira Mukama Katonda omulungi w'ekisa amuwangaaze, amukkuse obulamu mu linnya lya Yesu, abalabe be baleme okusanyuka. Waliwo ebiri mu Uganda, ndowooza ebimu nja byogerako enkya. Mulabye abayimbi Salimu Salaba agobye eggulu basusse, bagambye mu biwandiiko bavudde mu kusabiriza kati baleebeesi. Agambye Bebe Cool ayitiriza okumuleebeeta Eddie Kenzo tabugwamanyi oyinza obutagalaba, naye babadde tebava ggulumbu, bamulemesa n'okunaaba, kyekyamuleetera okuwunya. Mbwawunya gundi Salimu Salem bw'aba akwata ebbaafu agenda anaabe ng'abayimbi beetoolodde mu kiyigo, mu kinaabiro, mu ttooyi. Byebyo kati
eggulo obubaka bwe nabuulidde eggulo mwantadde ku ntandaro mbadde nyina ekyandikibwa kye mbaleetedde naye obudde buŋŋenzeeko. Waliwo wano nekyandikibwa kye mbadde njagala obbaleetera mulyoke mutegere nze sina bigambo bye njogera nga sina nsonga lwaki njogera ebigambo ebyo. Enjiri gye nabuulidde eggulo erina ensonga. Nabuulidde enjiri nga ya nsonga. Mwantadde ku ntandaalo ne mumpabira ne wa mama Ebeni. Mbunonze nayogedde ebigambo ebinene. Genda wandike ekitabo kya Isaaya essula 36 ove ku lunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga n'olw'ekkumi n'omusanvu. Mukama talire makutuwa. Kulya Bayibuli mugamba. Obubaka nabubuulirirako wano. Omusajja Sanikalebu yatuma ababaka bagende bagambe Isirayiri nti egenda kuggwaawo. Ebigambo bye yakozesa n'akozesa ebigambo bye nayogedde eggulo. Nze soogera bigambo biri bweru wa Bayibuli. Kasooka ensome ekyo ekyawandiikibwa tugende mu maaso. Awo Eriyakimu ne Sebuna ne Yowa ne bagamba Labusake nti nkwegayiridde yogera n'abaddu bo mu lulimi olusuuli kubanga tulumanyi so toyogera naffe mu lulimi olw'Abayudaaya mu matu g'abantu abali ku bbugwe. Naye Labusake n'ayogera nti Mukama wange antumye eri mukama wo n'eri ggwe okwogera ebigambo bino tantumye eri abantu abatuula ku bbugwe okulya amazzi gaabwe bo n'okunywa enkali yaabwe bo awamu nammwe. Awo Labusake n'ayimirira n'ayogera waggulu n'eddoboozi eddene mu lulimi olw'Abayudaaya n'ayogera nti muwulire ebigambo bya kabaka omukulu kabaka w'e Bwasuli. Bw'atyo bw'ayogera kabaka nti Keezeekiya tabalimba. Olunyiriri lwa 16 n'olw'ekkumi n'omusanvu. Ebigambo bye nayogedde nabadde mu Bayibuli. Omusajja yajja n'ayagala abuulire Isirayiri ebigambo babitegere obuzito bwabyo. Era n'abibabuulira nga bwe yali abiweereddwa. Ebigambo bye nayogedde eggulo mwampaabidde nasuze ku kikaliriro. Wala badda. Kale ebyo nja birambulula enkya. Naye ekirala ekiriwo abayimbi babagobye His Excellency Kyagulanyi aludde ng'ababuulira His Excellency n'ababuulira n'abagamba bannange bantu mmwe kakati bamaze okubakozesa mwalya ssente zaabwe bababanja temukyasobola kuyiiya nnyimba ne bwe muziyiiya tetujja zitambuza mufuse nga mwali b'amaanyi ng'ensi batya. Mwali b'amaanyi ng'ensi batya basajja mmwe nga tubawa ekitiibwa nga mulina omukwano gw'abantu kati bamaze obbamala mu ssupu bamaze okubanuunamu ng'ekikajjo bw'okinuuna n'osuula ekikuta. Naye mukomeewo ewaka tujja bazimba tubazzeyo gye twali tubatadde kuba kati mutegedde. Ababaagala mubategedde. Mutegedde nti ffe bammwe ffe ababaagala mutambule muddeyo ewaka. Eyo nvuddeyo. Waliwo bingi nnyo. Mwalabye eggulo ebyabadde mu kooti twabyogeddeko. Oyo omulenzi bamaze owuninga yenna. Balooya be mwalabye nabagamba Museveni alina ebintu byazimba mu bitanga ebyokusaaga. Looya yayogedde ebigambo n'agamba ffe balooya abapya abazze be batumye. Nja bireeta enkya maybe mukama bw'anaaba yagadde obw'obutambi nja bubaleetera enkya kuba obudde bugeze. Ffe balooya abapya be batumye tumaze okwogera ne be baakubye n'eddwaliro ly'Ensambya ffe tukutte ekintu era tuzze kuggyawo musango. Oyo looya eyayogedde. One, lawyer wa NRM. Two, lawyer ye chairman wa Mbale Heroes. Nandala Mafabi ye patroni wa Mbale Heroes. Oyo lawyer ye chairman wa Mbale Heroes. Oli patroni ono chairman. Era oyo omwana ava mu nnyumba ya Lydia Wanyoto. Mutabani wa Lydia Wanyoto. Oyo omulenzi lawyer mulenzi wa NRM. Enkyajja baletera obukakafu. Mulenzi wa NRM. Kati bakuza oyo omulenzi oyo omubbi w'essimu bagenda kumufuula ambasada wa Mbale Heroes. Mu ghetto ne mu bavubuka ne mu bitundu ebyo okusaasaanira Uganda okutunda Mbale Heroes
etambule beyond Mbale okitegedde oyo agenda kubeera gundi wa Mbale Heroes lwaki bakikola bwe batyo byonna nabagamba nti oyo no Nandala Mafaabi bamuwa esente azeemu Mbale Heroes amaani ogundi okutagetinga abavubuka kakati ate ono agenda kufuuka ambassador wa Mbale Heroes nga byonna bicoordinatingibwa mutabani wa Wanyoto ne Nandala Mafaabi ndowooza olaba bwe baluka olujegere ebyo njabbi baleetera enkya mukama bw'anaaba ayagadde eyo nayo guno envuddeyo kuba obudde bundeka ekyokubiri security alert yino eno security alert omuntu wenna nga oli kumpi n'abantu bano mubagambe nagezezaako okunoonya Justice Kisakye sinamufuna waliwo omuntu weetegedde bw'oba kwoli njagala kwogera ne Justice Kisakye oba njogere naawe nkoonaako mbabuulire ebisingako awo tunyumyemuko Justice Kisakye wonna wooli meeting eyabaddeyo ekiro bayogedde ku Justice Kisakye bagambye Justice Kisakye alina ebintu bingi ebibadde bitambula mu makooti ebigenda obaleetera obuzibu mu international level bagambye kyonna ekisoboka kikolebwe yonna gye yaddukidde ne gye yalaze wonna waali Justice Kisakye agibwewo omuntu owookubiri Jennifer Musisi bw'oba omanyi nti mu sizoni eno ogenda kgenda ewaka weebereremu nnyo Jennifer Musisi Museveni alina fayiro ku mmeeza ekukwatako era agamba olina okugibwawo owookusatu Crispus Kiyonga oli wakugibwawo olw'ensonga gwe gwazimanyi naye Justice Kisakye bagambye nti nno alina ebintu byamanyi bingi alina fayiro ezikwata ku lutalo lw'e Rwanda alina fayiro nti ate ezo fayiro za bulabe nnyo abakungu mu gavumenti abakulu mu nzikiriza ab'enjawulo bali mu fayiro ezo senga Justice Kisakye avomitinga byamanyi ne byalina bakakasiza nti abirina so ne bagamba Justice Kisakye agibwewo mu ngeri yonna esoboka Justice Kisakye Jennifer Musisi former ED wa Kampala Crispus Kiyonga former Minister of Health mu Uganda simanyi ne biki mwebereremu eyo nvuddeyo njagala kudduka misinde ngende kuso tugende mu masimu waliwo akatambi akatambula omanyi bwe tubagamba ebintu bino olumu muba mulowooza nti ebintu byakusaaga bino ebintu si byakusaaga waliwo akatambi kano njagala tukaweeko obudde buno tulabe omusajja byabadde asomesa nabagamba revolution eri mu UPDF mu Armed Forces nga muwakana wulire ebigambo bino It doesn't mean that the children is children. Abalwanyi n'abaana b'abalwanyi mujje wano. You will not. But it doesn't mean you should also betray your son. Owulira. When I was there in the Bombo, I could see all of you rushing, okay, to bring their children. Generals, everybody wanted his child to join the army. Why? Because you have a stake. Oende nyumbani karibu tulizo na nini naona zaidi mko wakuu mmekoma. In the next 5 to 10 years, most of you will be bali mkusomesa siasa. But how do you retire? When you are not sure of the future, and the future is here before you. Each one of you has a family. Each one of you has where you came from. Why don't you help us to help our state? We are already in the trade. Do you want to go back and fight? Ulilo bulimba. The country is now peaceful. Everybody is enjoying. People are going to the army now has almost everything. Ulila. Even if you come to, for me, when we were recruiting, we took even the children, then when they were walikuwa kwa industrial hubs. Hakuna chochote chochote, P4, P1. But we chukua pa. Because it is us, they are government children. You see? Why? Time is coming when the military will be. Nobody will, let them not lie you. We shall enjoy things here for free. Kula ingizeni. Ulikuwa pale kwenda kusoma, wanakuchukua sehemu fulani, wanaenda kwa course fulani. We have all the courses now. Which are all the courses, whether you want military courses, whether you want technical courses, they are now coming. It's the question of each one maneuvering your way. Are you following me? But do you want the regime to collapse?
Owulira. They call out what I'm trying to mean. Owulira. I'm sorry to divert, okay? But I want you to know Muwulire. that Jomo will collapse with you. Muwulire. Unaona Bob Wine? Je, vitendo vinyafanya. Huyo hana akili kusema. Bob Wine hajui muhimu ya jeshi na polisi wenye wanamkandamiza. Tena ataangulia nacho zaidi ni kukata jeshi. Mujjukira bwe nabagamba lwe baali banoonya aba UPDF abali mu revolution eno. Ne babakubako nnyo ekifuba naye nga information etambula nga buli nkambi tugiripotinga ne bagambye kabalekerawo bakubako ekifuba babazzeeyo babasomese busomesa ani abijjukira. Ennaku ezo waliwo omuntu eyambuuza ndooza ku Friday wedde. Pastor ng'akasiriikiriro kangi ne nkugamba bw'olaba ng'akasiriikiriro ng'omanya nti ate omutawaana gutambula. Abagambye Kyagulanyi mumulaba akoze amajaga Kyagulanyi alina ababe bwajja mwenna muweddewo. Wamma babalimba. Muli UPDF bwe muba UPDF nga muli maje ga ggwanga musigalawo. Musigalawo. Nga buli mwaka lwe muri kurutinga ne kijabera bwe kitonga buli mwaka wabaawo okulikurutinga n'okuwummula okitegedde tebabalimba agambye mbu muri mu future ba armed forces temulimbibwa revolution eri mu UPDF bulijjo tubagamba mwe bantu mwe bonofuna akatambi ako konna akalambo ojja kutya mujja kutya abaana b'abalwanyi n'abalwanyi temukkiriza UPDF laba ba armed forces nga bwe basula bali eyo babeera ku Bobi Wine gwe basibako gwe basulako mbuno future abalimba mbuno bali mu future laba future mbuno gye bali mu laba future already we are in future nze ndi mwana wa mulwanyi nandibadde nkuba ekyeyo ndi mwana wa mulwanyi nandibadde mbonaabona nti oli wano otulimbalimba laba bamama baffe bwe basula laba batata baffe bwe basula laba aba armed forces nga bwe basula abamagye temuva mu nkyukakyuka abamagye temuva mu nkyukakyuka abamagye temuva mu nkyukakyuka mwongeze enkyukakyuka laba n'embizi ze wafande Katongole tezisobola sulaawo tebabalimba ebyo babagamba mbu muli mu buli kintu bataddemu Banyarwanda UPDF ng'oli Munnayuganda native temuva mu revolution kodi muzirina ebyokukola mubimanyi kodi zammwe muzirina gurupu muzirina buli kimu mukirina mweyongere essaawa y'eno essaawa y'eno sabagamba nti bagambye bagenda kutandika basomesa babazzeeyo babasomese ideology baba washinga obwongo temukkiriza revolution mubonyebonye ekimala mukuba empala ebiraka mwe baavu bakazi bammwe ababodaboda be babaagala ku byalo ababodaboda bafuna sente ezisinga ez'aba UPDF ani full figure afuna sente ezisinga ezammwe full figure yansoma ki yakola ki nga mwe musula bweru musula mu mpewo muri jimwe ejja tewaliiwo sekita egenda kufuna sente ng'abakuuma ddembe ba MP be bagenda okufuna sente entono abasomesa abasawo n'abakuuma ddembe be bagenda okusinga okufuna emisaala eminene mu gavumenti empya mubeere mu revolution temuvaamu Bobi Wine ajja bamugambye abagambye Bobi Wine mumulaba alina ababaali wali yatendeka dda abaana be bagenda batwalako emirimu mugenda kusigala nga mwe muli ba UPDF wama babalimba mu dakiika 2 njagala okuyisawo kana akantu bulijjo nkabasuubiza ne mbagamba nti gundi dakiika zammwe nja kuzibawa mbadde mbagamba nababuulirako njagala ffenna platform eno ya ASPS Muwire Bible and Politics n'ab'enkyukakyuka tusabire tugenda kutandika okusabira family eri gye nababuulirako ababaka ba parliament batulimba mbu batuyirawo emibiri mbuno batulwanirira naye ate nga ffe tubalwanirira ate ne tubasasula ne sente nnyingi
nababulira ku famire mbadde ntero jogerako nenkodako katono nempitawo omwana eyali akola mu hoteri ennene mu Kampala e Uganda ne babatwala ne babasomesa nga babateekateeka okutta ababaka ba parliament mu regional sittings eza parliament nga baali bagala kusooka kubakwatira eggulu era olaba teziddangamu naye ng'omwaka guno baali bakutambula region bazimale mu mwaka guno batuula mwegi kubanga mission twagikuba omwana oyo n'alikodinga akatambi bali bwe bagenda ate ne bakomawo bagenda omumujjako essimu ne bakwata akatambi ako ne kamuleetera obuzibu ne bamukwata nga tumaze obifulumya omwana ne bamukwata n'omwami we ne bamukwata okusooka byonna njagala okwogera ne famire eyo nsaba mugume omutango ogw'okusasula nammwe mugusasudde ogw'eggwanga Uganda temwejjusa olw'ekyo kye muyitamu si kyangu kyakwetikka na kusitula ebimu briefly ngenda biyitamu naye okusooka njagala mugume omusajja abadde alina famire ye balina omwana omu abadde yakatandika okuzimba famire ye bambi famire eri mu muyaga ogutayogerekeka naye nsaba Katonda omulungi obw'ekisa abagumye gw'omwami naawe omukyala Mukama jabbayisaawo Mukama tayinza kuwa kizibu kyotasobola kwetikka mujja kuyitawo mu buntu bizibu nnyo tebyogerekeka naye Mukama jabbayisaawo ogwo gwe mutango gwe musasudde olwa maama Uganda Bayibuli egamba nti atayina kibi yafuulibwa ekibi ku lwaffe ffe tununulwe oba oliawo senga nze gwe byatuukako sandisobodde senga maama Ebeni gwe kyatuukako teyandisobodde byali birina kutuuka gwe taata Ebeni gwe naawe maama Ebeni ne Ebeni wammwe ne bibatuukako kubanga mmwe mwali in position okunywera ku kikompe ekyo ensi ejja bajjukira Mukama ajja bayisaawo mu linnya lya Yesu tubasabira nze natandise obbasabira Mukama ajja bayisaawo we muyita mubeere b'amaanyi mugume ekyo kye musobodde okuwa eggwanga Uganda ejja bajjukira ate mujja kufuna obwenkanya Mukama nga bwali omulamu kale kambabulire bino omukyala babakwata nga bwe twabagamba bonna ne bababuzaawo buli omu ne bamutwala ewuwe ne bamutwala gye bamusibira omukyala yakolebwako ebikolobero bingi nnyo ebbanga lye yamalayo bamusibira mu bitundu by'Entebbe gye bayita ekatabi eyo gye balundira bigoonya n'emisota waliyo safe house eyo gye bamukolerako ebikolobero ebiyitirivu yagenda okuvaayo nga asiigiddwa n'akawuka ke yali talina Katonda n'ayamba n'addusibwa n'afuluma eggwanga Uganda n'omwana we ne bamumuweereza then omwami n'asooka n'abula ne tusooka ne tusirika nga tukyanoonya omwami bamuyisa bubi ne bamukuba era bwe baali bamusuula bo balabika baali basudde mulambo bamusuula mu bitundu by'e Busunju kati abaana baali batwala oba mbuzi ku ttale ne basanga omulambo ne bagenda ne babuulira abantu ne bajja bagenda omutubako ng'alimu akalamu bamuwujja bakola batya memory ne waayo essimu emu ne batandikira ku eyo nga omusaayi omwami naye n'addusibwako mu ddwaliro n'ajjanjabibwa naye n'ava mu ddwaliro oluvannyuma ng'afunyemu olungubanguba ne baddusibwa ne batwalibwa mu nsi emu eri mu Africa okujjanjabibwa e South Africa mu Morocco mu Egypt e Kenya Tanzania bali eyo bajjanjabibwa balina famire yaabwe badde ekyali nto omwami bamwonoona amaka waliwo essuubi ery'okuddamu okuba omulamu bw'anaaba afunye bulungi obujjanjabi naye bamwonoona bali mu maziga famire eri mu bulumi obulamu bwabwe bwonna bwayonooneka naye ekitiibwa kiddire Mukama kubanga ebintu byabwe biteekebwa ku record bajja kubeera ba witness one day tubasabire tubagumye tetusobola kubaliviiringa kati
naye tubasabire tubagumye buli omu gy'oli basabire bambi Katonda y'abamanyi pray for them era nammwe mbagamba mmwe bantu mmwe eggwanga lyammwe kyekyo kye musobodde oddiwa be proud of that kubanga mmwe mwali mulina okukisobola Katonda ate tunamwebazanga birungi byokka Bayibuli Yobu bw'atyo bw'agamba so mubeere b'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge records zonna zikuŋŋaanyizibwa wanudde mujja kufuna obwenkanya ate era tubasabira temujja kufa mujja kuba balamu mu linnya lya Yesu mulye ku bibala by'entuyo zammwe n'amaziga ge mwakaaba Mukama agataaninge okubeera essanyu gwe omwami tukusabira abasawo kabakole ogwabwe naye tujja kusabira Katonda eyayamba Ibulayimu Bayibuli egamba Ibulayimu yali yafa olubuto ne system ne Saara nga yafa olubuto naye olunaku lwakya yagenda okuwulira obulamu munda mu ye era ne bazaala n'omwana Isaaka omwana wammwe mujja muzzaako abaana ab'entumbwe zammwe mu linnya lya Yesu tukkiriza Katonda twayingidde dda mu kusaba n'okukkiriza Mukama gy'abayisaawo temuggwaamu maanyi si yenkomerero Mukama gy'abakola bulungi Yesu yafa yajoogebwa n'abetentebwa ekyo kye bayita okubetentebwa y'ensonga lwaki Yesu ebimu tebyawandiikibwa kyova olaba abakola ekifaananyi eky'okumusalaba bamusibako wanaakagoye kigambibwa mu history yateekebwa ku jjinja ne bakwata ejjinja nga wansi waliwo ejjinja ne bamubetenta era Bayibuli ekyogera bwetyo nti yabetentebwa ku lwaffe naye ye hero Bayibuli egamba atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kitaffe so newankubadde nga wabetentebwa mwami gwe naye Mukama akyasobola okuzzaawo alina spare muyitirivu nnyo mu ggulu Mukama ajja kuwa spare Katonda nga bw'ali omulamu ojja kutereera so nabagamba sijja kyogerako paka nga nfunye consent okuva wensobola ofuna ate ebyo byenjogeddeko bye bitono kubanga bali nabo mbala ebirowoozo bye balimu n'obulamu bwe bayitamu obutasobola kubakosa biwundu but time heals one day ekiwundu ekyo kijja kuva ku mitima gyammwe mu linnya lya Yesu tubasabidde amin mubeere b'amaanyi muli bahiro ate n'ensi yammwe mugisasulidde omusaayi gwammwe saddaaka eri Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala okay olunaku luli open sigenda kubawa mulamwa kubanga diversion zibadde nnyingi ebintu bibadde bingi enamba yaffe ya bulijjo +97433939639 nange kansirikeko kubanga sinzaali obulungi ennyo oteese byagala okuteesa nga nange wennywa wano ku kipooli enamba yaffe eri +97433939639 Hello pastor lyote mukwano oyo bali kuweereza Kyagulanyi gwe asoose ssebo sentamu kubanga emmeeme weesula bagera esimu gyekeera kakati olwaleero ekibadde ekindi ku mutima oba mu birowoozo n'abadde awo nga ndowoozaako olutalo kanduyita olutalo olwajjawo Moi mu Kenya kubanga Daniel Arap Moi naye yali nga agaanidde mu ntebe naye abantu basalawo yakola byonna ono naye byali kukola okubasiba
Paul Muite bani abo bonna naye ekikulu balemerako nga bamutaddeko pressure naye kati ndowooza kyembadde nsaba abalinako omukisa ogw'akasindaalo twekolemu omulimo tuteeke bano abantu ku pressure nga waliwo at least buli wiiki oba buli nnaku bbiri ku wiiki nga waliwo demonstration kubanga bwe baba ku pressure bajja kukola mistakes nga Moise yakola n'atuuka n'alaba nti naye bwe tusalawo nti tubateeka pressure lumu ate ne tubawa obuweerero ne baba nga bapulaninga ate nga ffenna tukimanyi nti ekiri mu Uganda kati President waffe tasobola kugamba abantu nti twegugunge olunaku bwe luti kubanga awo kati aba yeetadde mu buzibu kye banoonya kirina okuva mu ffe kati mbadde nsaba abalina akasindaalo January 14th lwe batubbira akalulu tubenga tusaba rule of law tusaba abantu baffe 18 ababuzibwawo gavumenti etubuulire baliwa n'ebyona ebiriwo bingi byetuyinza okwesibako oba okukikaatiriza nga tunoonya obwenkanya kubanga abantu bano kyendabye buli lwe tusirikamuuko bo bafuna obuweerero ne batandika okupulaninga tulina okuzzaayo okubateekako pressure ebeere ku ludda lwabwe kyembadde nsaba olwaleero kandeka abalala nabo bateesemuuko tweyanziza ssebo tweyanze ebisebo amen ebalire ddala dakiika 22 obudde bugenze dakiika 22 dakiika 22 dakiika 22 bwe ziyitamu nga nkujjako ku +974 33 93 96 39 Hello. Wanzi nyabo. Hello nyabo. Reverend Pastor Sebo webale kutuweereza. Amina nyabo. Gwe gusoose okuyitamu? Yes. Nkwongedde dakiika emu. Kwongedde dakiika. Yes. Dakiika bbiri kakati Sebo nze mbadde nina bubuuzo. Waliwo tuyinza okucontributinga kafandi asinga abantu baffe babaako obuzibu we bayinza okufuna obuyambi amangu omanyiwo kafandi akaliwo kali ku kitebe wa president waffe oba kalyawo ogenda wa Honorable Lewis Luwongoya akuwa ennamba eyo eya welfare bw'oba tolina nnamba ya Honorable Lewis ojja kunkoonako njikuwe. Kale Sebo webale nnyo Mukama abeere naawe webale kutuweereza. Amina nnyabo. Hello. Kendeza nange nnyabo kulamusiza nnyabo. Tweyanziza okutuweereza. Amina mukwano. Tukusaasira ebikuluma ebikutawaanya nga biva ku nfuufu y'eddungu tusaba Mukama Katonda abataasa eddungu. Amina mukwano. Abazza okwabwe ng'ensi eteredde. Amannya agange nze Ajati Mariam Moshimoshi. Si ye gwe babba. Yenze era nzize kwebaza Sebo. Ntuuse okwebaza kwange okusima kwange okuva gy'oli nga neebaza nsaba Allah Jalla waala akusasule musera. Amina nnyabo. We natuuse omulanga gwange nti banzibye ka kapito kange aba Islamic banking. Ntuuse omulanga gwange nti banzibye ka kapito kange aba Islamic banking. Ntuuse omulanga gwange nti banzibye ka kapito kange aba Islamic banking. Ntuuse omulanga gwange nti banzibye ka kapito kange aba Islamic banking. Ntuuse omulanga gwange nti banzibye ka kapito kange aba Islamic banking. Ntuuse omulanga gwange nti banzibye ka kapito kange aba Islamic banking. Ntuuse omulanga gwange nti banzibye ka kapito kange aba Islamic banking. Ntuuse omulanga gwange nti banzibye ka kapito kange aba Islamic banking. Ntuuse omulanga gwange nti banzibye ka kapito kange aba Islamic banking. Ntuuse omulanga gwange nti banzibye ka kapito kange aba Islamic banking. Ntuuse omulanga gwange nti banzibye ka kapito kange aba Islamic banking. Ntuuse omulanga gwange nti banzibye ka kapito kange aba Islamic banking. Ntuuse omulanga gwange nti banzibye ka kapito kange aba
naye nebaza ne munno waliwo we wayogera nti enamba yo ngenda kukuteerako emitwalo 10 waliwo omwami omulala naye webweru nanteerako emitwalo 5. Amiina. Ekyo nange kyamagero kyange nzize kwebaza. Amiina. Mukama yebale kusanyusa mukwano. Tweyanziza nnyo abantu b'enkyukakyuka okubeera nga mutubeererawo mu buli nsonga yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tusaba Mukama Katonda nammwe abamalire. Amiina. Naye Islamic banking ssebo togyogerangako. Si ye yakubba abo bayaaye. Abo bayaaye babbira mu linnya lya Islamic Bank. Islamic Bank tesobola kubba muntu. Anti webatu webeyiteze enamba nali ndowooza olizisomakaawo abantu ne batazikubako kubanga omukutu gwabwe gukyagenda mu maaso ku TikTok. Nakati gukyaliko sebeera basoma bawaayo enamba abantu baweeyo emitwalo ezo nga buze banzijako abantu babawe sente ng'abannanga abantu bano bakyabbira ddala abantu. Kale ojja kukola ki? Ojja kunkoonako oddemu mpa ennamba ezo. Ojja kuddamu enkya tuziteke ku puroguramu y'enkya. Tweyanziza sebo tweyanzeege. Amiina nyanza. Kasita agambye yajja ati moshi ne mujjukira. Hello. Pastor. Wangi nyawo. Pastor webale kutuweereza ssebo. Amiina mukwano. Nze nsinzidde wano Saudi America genda maaso. Pastor nze bannange ekisinga okunnuma okulaba nga ennaku zino obudde bwe tulimu ng'abantu bakaayanira ebifo eby'obukulembeze. Bannange ebifo eby'obukulembeze ssaawa zino tetubyetaaga, twetaaga kununula ntebe yaffe, tusooke tulwanirire bannange entebe yaffe, pulezidenti waffe bw'anaatuula mu ntebe, then tulyoke tufune tugabane ebifo. Naye osanga omuntu walina okunga ali mu kukaayanira bifo ng'ate agamba munne nti takoze. Mu buno obudde bwe tulimu gw'ogamba munno nti no takoze. Gwe bw'okakasa nti bw'onootula mu ntebe eyo olina ky'ogenda okukola nga nakyemalira akyali mu ntebe. Bannange tusooke tulwanirire entebe yaffe tulyoke tuzzeeko ebifo ebirala. Nze kwe kusaba kwange Pastor. Tweyanziza nnyo. Tweyanziza webale kutuweereza ssebo. Amiina. Hello. Omusomba mulungi. Wangi nyabo. Webale kuweereza. Kale nyabo. Kabawuliriza mbatumidde. Nabo bakutumidde nyabo. Nkubidde wano ekyegeegwa. Kyegeegwa mutuwuliriza, kyegeegwa matiri bikoze bitya? Kyendejo. Kyegeegwa matiri awo. Gera maaso. Kati kanjogereko ku lw'ewaka. Njagala kuyisawo akalango kano kagende ku bantu b'ewaffe wano. Abantu ba Kyegeegwa mbalamukize. Naye tetukulamukize. Ate ensonga enkulu eyingenda kubalabizaako. Abatuuze ba Kyegeegwa boona n'ebitundu ebirala kwetooloireko. Tukafeerwa omusuubuzi ow'amaanyi mu Kyegeegwa town. Omuntu ogu akaba ali mu myaka kali hagati ya 30 na 35. Accident. Omuntu ogu akaba akafa accident. Owedduuka. Akaba n'asuubula. Yes. Omuvubuka oyo olabika omutegedde. I got the information by the way.
kati omuvubuka oyo yali musuubuzi ng'asuula ebintu bya cakala naye ng'alina wholesale wawe Kyegeegwa ng'erimu buli kintu. Kirabika oli mu gurupu yo waliwo eyamumpa bambi naye obudde. Omuntu oyo bamuyita Gilbert, abamu bamuyita Alaali kuba kale buli omu ekimwanguyira, abalala bamuyita Gilbert, abalala bamuyita Alaali. Nuwogwe Alaali akaba n'asuubula ebintu ebimu kale like ebirime in different districts, the neighbors and the rest kale yafunaga deal n'asuubulayo. But one evening hakaija abantu abarukweyeta babesti mbu babesti bamugamba ngu ibo baina ebintu byabo ebibarukwenda abatware Mbarara. Abantu abo bakaba bali basajja babiri, ondi musajja mukuru ondi muto kale mu myaka nke ya Gilbert ekyo. Bagamba Gilbert abatwale Mbarara uruga mu district ya Ibanda. Gilbert bakamuyiha mu Kyegeegwa in the evening bamutwala okunambere bali bapangire emali yabo bakaba ne batwala Mbarara bakamuyita. Hati obwire huwa kale nk'oku batugambire information yitwafunire abamu bagamba ngo obuzakire saha 11 ezanyenzaka bali balina kusimbula ku rugaho nambere baraire mu district ya Ibanda bagende Mbarara. So bagenda kuhika Mbarara in the early morning saha 1 mu kiswekare. Hati basimbule kale ku ruga nambere baraire oli akagamba bakavugaho like 200 meters mbu motoka yamulemera mukona. Gilbert ngo akaba navuga akabikalire n'abantu babiri munda mu maiso ga motoka ngo yagwa yamulemera mukona ngo yamunaga. Baitu abantu babiri aba bayerekalire nabo umusumba hatabeho omuntu yadda yacwekere hakagaro yadda akakowekowe bo bavamu nga balamu bulungi. Emmotoka negwambu yagwa nebetentuke omutwe gwonna muli mwe baali batudde gwonna ne gusaanawo. Bali ababiri tewali yadde yamogoka yadde erinnyo yadde ki. Kati yali driver yoyo Gilbert omusuubuzi omukukunavu mu kibuga Kyegeegwa. Bangamba nti n'omukazi we Munyarwanda tinuko n'abakunoonyereza waawo nze kasooka njogere ku ye omukyala sinaba mufuna bulungi. Kaakati emmotoka bwe yagwa bali ababiri bavamu nga tebalina yadde akazibu n'akamu yadde nti alumiriziddwa nti oba omutwe gumuluma oba awulira obulumi mu mugongo ekyo tebakifuna. Naye eyali avuga ye mbw emmotoka n'emukuba mbu n'emumenya enda n'emukutulamu olubuto ebyenda n'ebiyuba n'emumenya amagulu n'afiira mu mmotoka. I'm looking for those good photos but kati omuntu eyafiira mu kabenje k'emmotoka nga yonna yasaanyeewo omutwe pasita n'avaamu nga feesi ye namu bulungi yenna amaaso malamu ennyindo namu omutwe mulamu ekifuba kiramu emikono miramu n'ayulika olubuto omusiteyaringi yakuba olubuto n'emwabya ensigo ez'omunda si zino ez'okungulu ez'omunda mbu n'emwabya simanye ebiwoowoolo kale mbu n'emugjamu ebyenda naye nga waggulu mulamu bulungi ne wansi mu amagulu kale gamenyekamenyeka naye nga si nnyo nga bwadirowoozezza. Naye be yatuula nabo mu mmotoka bo baavaamu nga balamu tebalina yadde akantu n'aka. Ekirala emmotoka eyo okusinziira ku bintu bye yali yeetisse kuba baali bagitiseeko emabega binyeebwa ne kasooli bijanjalo bwe bitye ekyemabega w'emmotoka tekyavaako yadde ekintu yadde okwenyoola bino ebyuma ebya waggulu oba nti eveko emipiira oba yasigala ng'eyimiridde bulungi just neefaako omutwe.
abantu abaalimu mu mmotoka mwalimu abantu basatu omu ye yafa mu nfeyo gye nkugambye nti steering bwe baatugamba mbu yamusala olubuto n'emuyuwa ebyenda naye bali abalala ababiri bo tebaafunako yadde akantu n'aka yadde akawundu ebifaananyi baabimpa nesibirabo yadde okuvaamu enjala nti enjala yakukagalo kano nasubi yavuddemu tekyabatuukako abantu abo baaliwo ne mu kuziika baaliwo ne bakola ne speech naye pasita gwe bw'obeera gwe ekyo kikisika bano baŋŋamba omukyala we munyarwanda abaana abavubuka tubagamba ku bintu ebyo nga tebawulira baŋŋamba omuvubuka mukazi we munyarwanda omukazi oyo baamuleka nga nakawerebwa mwezi gumu baŋŋamba omukazi munyarwanda information eyo ngiira abo abasajja ne babeerawo mu kuziika ne bakaabira ddala obuziga bwabwe obw'ekirogo naye nze nganze okusinziira ku nze ku ndaba yange eryebye omusajja baatugamutuge n'olwekyo nsinziira bano okugamba abantu b'ekyegeegu bajja bapangisa babatwale gye babatwala mbu mugende muntwaleko bakutte bw'oba omanyi oli kyegeegwa ng'olinamu kasente oli kyegeegwa oli kyenjojo simanyi butunduzi simanyi obwo obutundu bwawo mwalumbiddwa era essaawa yonna tubaziikako omugagga omulala tweyanziza nyabo nyongera okukulisaayo abasibe baffe Olivia Lutaaya Iron Lady Akulikeyi mirundi 18 neyagenze mu rehab naye mukulisaayo munnaye n'akabinja ke nga bwe bagenze mu rehab era tubasabira bawone bajje boogera amazima tweyanziza nyabo pasita akanveeko n'abalala bateese kale nyabo Hello. Ebifaananyi bimbuza ebyoyo incident eyo baagimpa ey'omunyarwanda Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkulamusizza nnyo n'ekwebaza emirimu gyonna gy'oweereza ku bwa Uganda n'abawuliriza bonna bonna balamusizza buli omu waali. Okuteesa kwange kuli ku nsonga y'abamemba ba paalamenti. Obutuufu abantu abo baabalaba balina kye bakola mazima amatuufu kubanga omusajja amaze okweyambula buli kimu opposition yemwambudde buli kimu bagendayo kukola ki ekibuuzo kyange kyokka bwe kiri awo bo tebalabanga batumalira budde oba nga batadde mu muzannyo oba nga beeyisizaawo byabwe naye nga Uganda ey'enkya tebagibaliridde andike n'abalala bateese kale bambi tweyanziza nnyo ssebo Hello. Pastor. Wangi nyabo. Osibye otya ssebo? Gendi nyabo. Pastor nze okwemulugunya kwange kugenda eri bammemba ba paalamenti. Baleke otufuula nti no tuli badaawa. Agasajja n'agakazi gagenda ne gafuguma ne gabanga embizi ewala ekyokulya gye kigenda ayitawo gye zigenda gafuguma bufugumi galinga embizi ya mama wange byakufuna muleke tufuula badaawa tulina embizi ya mama waitonga kati ge gammemba ga paalamenti gatufudde nti ffe tuli badaawa tuli mbizi byakufuna Pastor abantu abo balaba ekigenda mu maaso bavayo mu paalamenti badde batugambe bano omusajja atulemeredde mujje tugende tujjeko omusajja simple bagende mu byafaayo nti bannange twagezaako kubanga bagezezzaako sijja gamba nti tebalina kye bakoze bagezezzaako naye bya politics biganye
biganye bisimanye ebyabayivu biganye aha kati kyetaaga ne tujja nti MP w'Emawokota yani ye Hillary Udescarioti nti Udescarioti takunze bantu b'empigi nti ye tukulabye sawa ya kumakinga abantu abo nebadde eri boogera enzungu batufuula abadaawa abasemberwako ekirala njagala okutwala omukisa guno okugamba ono omwami Muhoozi David toyina gwogenda sengula ku kyalo Kamunye nkulayirira twabategedde bantu mmwe tujja kwerwanako ng'abantu beebume Mawokota we beerwanye ku ono minisita Sendawula tugenda kwerwana kati sawa ya kwerwanako. Kamunye kisangibwawa? Kamunye kisangibwa wano Kasanje ng'ogenda Kasanje waliwo we bayita Kamunye wano ewono omusajja omumpinga sirapu ewaabazibumbira ono Benoni Kibuuka we bayite Kamunye. Oyo David Muhoozi yaguze ekyalo kyonna mbu bagenda kukolawo simanya satellite city kubanga wobeera awo kumpi n'Entebbe waliwo n'ettaka lya UN simanya bagala zimbawo headquarters za UN nti awo muneemagaza teri muntu gw'ogenda sengula eno si Rwanda era abantu tutandise obbakunga ojje n'amajeego tujja bakumako omuliro abantu n'entwala n'okusima kuno okusima abantu beebume yebale nnyo abantu beebume sijja kukwatula linnya wakoze ekyobuzira Sendawulo obadde ofuuse ekyeneena ku kyalo n'ekyo ekikazi ky'ekibano olw'okuba wali minisita Sendawula kisajja gooleega ogutwe n'abantu beebume mwebale nnyo kye mwakoze mwebalire ddala abaana baffe abasibiddwa tujja tetenkanyakiri tunaagenda mu jjajja ddungu n'abamusango looya n'aziba amaaso tujja gende wa jjajja ddu weebale nnyo pasita. Mwana agambye Dube yayimpa wanga sirapu wangi kale sebo nawe gye baliko sebo kakati munange nze njagala osooka okwogerako ojja kunsonyiwa wende waliwo kebireekana naye kyenjagala osooka okwogerako be baganda baffe betwalabula okuwasa abanyarwanda naye ne bagaana naye mbagamba buli amwina eiza noba boba mukazi noba boba musajja naawe noba buli omasobola noba wamma gwe buli Friday obagamba gwe buli Friday obagamba si yeggwe buli Friday mbagamba nti banange ekintu kyajja dda nze nawuliriza mukazi wange nga maama wamugamba omuteeremu nkomyewo waka badde siriwumva safaari nyina amugamba mbuteekamu omukazi yeekuba ekisenge avaayo amugamba nze bimbuze kati omukazi n'asigala nga ntabulira cyayi naye nensigala awo era cyayi yannemu okunywa ekyandaga nti teyalina buzibu mutabani wange olwajja nyina n'amumuwa n'omugaadi nenkakasa nti kyeka temubadde buzibu naye yannemu okunywa bwe mbagamba nti buli alina omunyarwanda eiza noba oba kola kyonna ky'osobola lwaki temuwulira banaye mugenda kufiira obwereere ate zibasanze buli alinamu akasente entaanayo nsime buli alinamu akasente entaanayo nsime omukazi yakubako okunjavuwaza nteke ku zeero nga n'akasente ka bizinensi oba kali awo alabawo obusente oba miliyoni 3.2 akugamba nazikozesezza nabadde nina ekizibu biki tolina kyogenda mukola togenda mukuba togenda kukola ki naye ng'alwana kulaba nti toba na ssente naye nga omuyinamu abaana soomu si babiri naye ng'olaba alinga akulwanyisa okuweewa obugwi obeere ng'oli munaku bannange bulwaki temuterera nze pasita ekyamazima nga byonna biri awo nze pasita munaye nawanika omukazi namuvaako abaana nabavaako oba balibeereyo nga miguunwa kasita abaana baakabano nze nawanika omunyarwanda n'abaana be bonna nabawanika
ensi bwerikyuka ndinoonya abaana siribaddira ngenda kutwala effort buli alina omunyalwanda kulembera nkutwala effort tufune omukazi tofaayo tewali buzibu pasita onooba osaasidde naye wendi natawakala neneesonyiwa abantu abo n'ekisembayo bannange abalowooza nti tetusobola kufuna mundu kwerwanako tuli mu zinoonya tolaba nti bali mu kufoojinga ziri ezitali za ddala njagala otwala akalango kano mbategeeze nti tuli mu kunoonya za ddala eza ddala ntwala omukisa guno obategeeza nti eza ddala tuzinoonya era bwe tunaaba tuzifunye mujja kitegeera nti tuzifunye pasita okitegedde pasita eza ddala tuzinoonya era bwe tunaaba tuzifunye tujja zikozesa mu budde bwazo we twetaagisa ozikozesa so muleke tuteerako biboozi byammwe mbu muzigula nti simanya biki bwe tunaaba tuzifunye tetujja bategeeza ezo ezammwe ez'ebiwaani mube nazo era muzinoonye naffe tunoonyeza ddala pasita beera bulungi amina sawa muteremu seba muteremu hello wanji yesu yeebazibwe sebo yesu yeebazibwe nnyo mami webale kutuweereza sebo kale mami naawe webale kubeerako kale ng'olabye nekisenyiga jakuba bulungi kirungi sebo nange njagala kwogerako ku nsambya ate male njogereko ku fulufinga ne munne sebo tulabye ekintu ky'ensambya naye nze ku lwange ndowooza nti byombi gyebiri oba bisobola okubaayo nti mutugambye emirundi mingi ekikwatagana n'abasawo badokita ennaku zino nti balina kilaasi y'abantu oba ekika ky'abantu bwe bagabira emirimu mu busawo mu bwongu bwange nnyinza okulowooza nti ekyo gye kiri ensambya lwaki mutugambye nnyo okuva Bishop Cyprian bwe yafa Museveni yagenda akyusa ebintu by'omu Bukatuliki n'abiteekamu byonna by'ayagala nga nze nsuubira alina missoni ey'okukendeeza amaanyi mu Kereziya Katulika kituufu kati ku lwange nze ndowooza ne mu abo alina baataddemu ababe bamukolereyo ekyayagala ng'eddwaliro lirina kusuulibwa kubanga bulijjo tubamanyi si be bakoze ennyo naye baagala nnyo ebifo by'okumwanya kati bo bayinza kubeera wali ate bwe tufuna scenarios ezifaanagana emu bbiri ssatu kitegeeza nti ekintu kibaddeyo naye abantu tubadde tetunnaba just kuteeka mu focus kulaba nti ddala bano abantu kye bakola bakigenderera oba kyekituufu nti ye nga ye bw'atyo bw'ayagala ebintu bye bibeere awali ekirungi agenda n'akyonoona ng'ateekamu bantu be ekereziya alina okuba nga alina kyajagaza then contrary to that n'eddwaliro kituyambyeko okumanya obunafu bwe balina bwe tuba tubadde nga tetukyetegereza nnyo kino ekyo ekibaddewo kituyambye tumanye nti yenkola yaabwe kubanga mpuliddeko abantu bambi abawerako nga boogera incidences ze bafunye nsambya ezifaanagana n'eyo eyaliwo mu kiseera bya lyenskin nti bakuga nti tuwe sente bwe ziti ate omuntu muleete wano tugenda kumukolako ne babanga balinga abeetwalira obuvunaanyizibwa bo nga bo naye ate nga tebagenda kukola okukitaasa omuntu oyo bwe babanga bantu nga balinga babiri basatu betuwuliddeko nti owange bwe yafuna accident nemutwalayo ne bagamba nti mufu ate nga bamaze okuyinzijako sente okugenda okutuuka emulago ng'omuntu awona that means nabo babadde ne weakness ng'abantu babadde tebannaba kukiteekako focus kituyambyeko okubayambako bazuukuke ne management y'eddwaliro nayo erabe nga ekola supervision ate nga tetwerabira kiri kyeŋŋambye nti
Museveni taleka kintu kye kyayagala okunuuna alina okuba nga ali awo. Tweyanziza nyabo. Full figure ne balamu. Nsaba bave ku double standards. Bali ku double standards. Kusinzira ku professor yatugamba nti saanya ne banne ekibatabula bye babakola nga bali mu komera, then babakwata video kati batya video eyo oba bakozesa video eyo okubatiisa balamutayinza kubanga yataasa ate nga yatulugunya kubanga batugamba y'omu kwabo abaasiyaga abaana kati ate wava wano nti ye yalina okugenda mu buli kifo kutaasa basibe ave mu kutulinga kyekimu ne fulufiga tayinza kulwanirira ate nga yasiba wana ali bize alwanirira Haji ali bize alwaniridde Aryan Skin aveyo kati tetumanyi wawe bagwa mu bakozi b'ebibi oba balwanirira abantu yasiba ate yabeereri ng'alwana nnyo. Mbanga nja kukujjukizaamu era nti waliwo ekyokulwanyisa kye mutannaba kujjayo omulaba saanya agwe eddalu olwa ebifaananyi byatya okukulumya lwaki temutufulumiza bifaananyi tukozese ng'ekyokulwanyisa saanya kyekibatabudde obwongo neba omuntu n'ava mu bwongo bwe n'ayogera ebintu bambi ng'omulaba alinga agenda okugwa eddalu lwakutya kiri naye ekyo kiraga nti kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo. Fayiro nagiteeka ku mmeeza, fayiro eri ku mmeeza. Bagitukolere kubanga kitulaze nti kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo kubanga bano be bakikozesa okusinga kati wetusirika obusirisi batulabanga abatusobodde mu field eyo nate nga bambi kibadde kisobola okutukolera kale sebo kandekereko n'abalala bateese webale kumpuliriza. Kale mami tweyanziza nnyo nyabo. Amina sebo. Amina mukono. Tumaze kukuba gwe. Kale sebo. Katukusabire obeere bulungi otereere. Amina nja kuba bulungi. Na byonna ebikulu kaakati nze nja kufulumako wabweru w'eggwanga nti Museveni kabadde nga keepankapankanga ebiseera byonna naye kitegerekese nti mikwano gye gyonna kaakati batandiise okubazingako bagenda kubakabba baasooka ka Putin ne bakawa ekibaluwa bakuntumye ICC ne katuma kaakati owa Israeli Benjamin Netanyahu naye bamuwadde ekibaluwa kibakuntumye kaakati addako bagenda kuwoli kumayanima gogerako oyo abalwana eyo naye yeeyisanga Museveni kaakati oyo yaddako gwe bateese mu layini kati olunaava eyo ndikikuba nti bagenda kubalansi nga bagenda kuserengeta mu Africa kaakati awo ka Museveni kaliisa okutya kubanga mikwano gye bonna enkola gye babadde bakolamu kati babakabba kati babazinzeeko kati awo connection wegira bino ebyabasaanya byani nti kali kufuna evidence nga bwadde ogamba nti afuna evidence kwerwanako bakali bubi eri mu ICC kalwanira ddala kati njagala okukkatiriza omulanga guno gwobadde ogambanga buli muntu yenna eyakolako mu kino ekitongole edduka kikankane abo bakikankane SFC Semai Eso Iso Kasuku simanyi biki box squad nga wakola ebikolobero sigambye nga mwena abali omu nga wakola ebikolobero kuba na Uganda duka kubanga Museveni kati ayagala bujulizi obumudifendinga ne buno obujulizi obumulumiriza alina okubujjawo kaakati gwe mwenna ababadde mutanga abaana muwamba abaana mu drone mubakola ki mubakuba mubasyaze
mubasiize siriimu ng'oyo omukyala gwe mbaddemu akamala okusiiga siriimu gwe owakikoze bagenda kukugjawo kubanga oli sireti ku Museveni kati n'akagurupu ke akabinja ke muli eyo mukyakola ebintu mubonyaabonya abaana muzito kya kyemba naye bagenda kubatta kubanga mmwe mugenda kuwa obujulizi ku Museveni ekyo byonna byonna byoyogerako bituufu era nga Museveni bakanoonya eyo message ewulize bulungi abo bonna abatambula ab'amagye okusingira ddala SFC gye baagala bagenda kubakiriyalinga mukama akume tandikira abalala batiise tweyanziza nnyo sewo tweyanzeega webagire ddala omula Facebook weterezese Facebook tereera okay omulala muweddeyo leero nga muweddeyo mangu tukyalinayo eddakiika 7 ku ziizo kuba nyina n'okubasasula gundi essaawa zammwe gundi eddakiika zammwe 10 network eriko pulobulemu kiki nkukutte hello pastor wangi nkulamusiza taata nange nkulamusiza nnyabo sinzidde wano Kampala mu Lubigi mukyalimu mukyabeeramu ndi wano mu Lubigi gera mu maaso Kamwokya naye nfuuka okubuuza Olivia Lutaaya bannaye abakyala mwenna ndowooza kati tubeerenga Olivia Lutaaya kye yakoze abakazi ffenna tulabire ku Olivia Lutaaya kubanga struggle nga terimu bakyala ebeera tesobola kutambula kati Olivia Lutaaya kye yakoze kyekyetaagisibwa abakazi mu gundi mu struggle okubeera ng'oli mwerufu Olivia Lutaaya kye yakoze kyamaanyi nnyo okusinga ababaka ba paalamenti ababaka ba paalamenti essaawa zino we bakukwata ne bakusuza mu kkomera ennaku 2 ne bakugamba nti kola ng'Olivia Lutaaya kye yakoze teri muntu asobola kukola ng'Olivia Lutaaya kye yakoze I sign out I salute. Okay, thank you so much. Sooka n'okwebaza bannange Mama Babi nfukamidde wansi ekintu kyokola mulimu gwokola gw'amaanyi nnyo okubeera nga omwami afuluma wabweru gwe n'osigala nga olabirira omwami wo wawaali essimu n'olema okukola emirimu emirala n'obeera ng'omanyi nti omwami wo olina okumuprotectinga n'osinga wini byanyima omwami bamukwata ennaku 2 emabega 3 ye n'akimanya olwaleero kitegedde naye omukyala abeera amanyi nti omwami wange afulumye nina okubeera nga mmanya omwami wange ali luddawa n'olwaleero waliwo ekintu kyakoze nti omwami amubuuzizza nti bitambula bitya ekitegeeza nti waliwo abakazi abamu nga just tafa ku mwami oba omusajja tafa ku mukyala naye nebaza pulezidenti Bobi Wine nebaza Babi omulimu gwe mutukozeemu ffe ng'abakyala abategeera bye mukola mu butuufu obufumbo bugenda kuba bunywevu
kubanga mutuwadde ekyokukola ekyokuyiga nti obufumbo tebuba bwa mpaka obufumbo buba kwagalana munaalazeewa olina okumanya wa waali. I salute mama nze ng'omukyala nkulabirako bingi era nkuyigirako bingi. W'okolera mistake omanya okyamisa nange naye nkwebaza maama mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannaaye nsabira abanankani abasiba bakyali mu kkomera. Ono Museveni ayidde. Museveni byali mu kukola obubonero bwonna bumulaga nti ayidde. Mugume tumanyi kyemuyitamu naye mugume mugenda kukungula ebyo bye mwasiga nga mugumiikiriza mu kugumiikiriza bwammwe. Bannaaye bonna abawuliriza mbeebaza naye ba MP mbakubiriza mulabire ku Olivia Lutaaya omulimu gwe yakoze n'okubeera nga teyaliddemu struggle gwe ne bamuta n'asobola okudduka ng'adda mu nnyumba gye yavaamu. Tweyanziza nnyo mama. Muleme kutulya kubeera essaawa zino nga mwagala bifo. Ssaawa zino nga mwagala bifo. Ate kyenkubiriza kano kalowoozo. Watya nga tetulonze pulezidenti. I mean nga tulonze pulezidenti. Nga tutuuseeyo nga tulonze pulezidenti. Bannaaye mbadde nsaba pulezidenti yekka bwe tuba tulonda ababaka ba paalamenti tuleme kubalonda. Then oluvannyuma tumanya pulezidenti nti pulezidenti agize then ne tulyoka tulonda ababaka ba paalamenti. Tetugenda kulonda babaka ba paalamenti nga tulonda ne pulezidenti. Tusooke tulonde pulezidenti tukalwanirire we tubeera kulwanirira tukalwanirire tulyoka oluvannyuma tulonde MP. Tweyanziza nnyo. Weebalire ddala. Abagenda okulonda mugende mulonde ffe tugenda kulonda. Wanji? Hello. Pastor weebale kuweereza. Kale nnyabo nawe weebale kubeerako. Nze njasooka okwebaza pulezidenti waffe olw'emirimu emirungi gy'aweereza eggwanga. Amiina. Yeebale nnyo yeebalire ddala byonna tubiraba era tusiima wabula tusaba Mukama amutwongerere obukuumi mu mbeera yonna kubanga ye bw'atakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere. N'enkulisaayo muganda waffe Olivia Lutaaya omuzira w'eggwanga Uganda. Twebaza Mukama eyalwanya olutalo olwo weegwawo tubadde tulwana ffe ng'abalya mmere naye kibadde kisa kya Katonda oboolyawo okulaba nga bava mikono gy'ababi naye Olivia kyakulabirako ekirisomwako n'abaliddawo olw'obuzira bw'ayolesezza eri eggwanga Uganda. Ffe bamaama b'eggwanga tuwulira nga tuli represented Olivia Lutaaya kati mwe abasajja sanya owa sayidi yammwe simanyi kye mutugamba naye nga ffe Olivia Lutaaya yalaze abakazi nti ekituufu twetaaga enkyukakyuka ate tuli bamalirivu okwenganga embeera yonna. Naye leero njagadde njogereko ku nsonga y'aba MPs eno tugikomentinzeeko nnyo ebbanga ddene era ne tubakomerera naye nze njagala mbuzeeyo akabuuzo kamu pasita nti tulina ba MP bameka abali ku ludda oluwabula gavumenti? Lwonna wamu bali 10 bali 10 bameka oba 12. Ndowooza abantu abo nze ndaba nga batono nnyo ku bantu 4.5 plus ezikola bannayuganda bonna awamu. Abantu abo ffe tubaleka ne bakola bye baagala ne bye bateesa mu paalamenti ebitunyigiriza babiyisa lwakuba ffe tuba twagadde abantu ba bulijjo era ebintu bye bakola mu paalamenti tebitunyigiriza. Singa byali bitunyiga ffe twalibadde twakola dde omulimu gwaffe naye olw'okuba bye bakola tebitunyigiriza y'ensonga lwaki naffe twetuddeko ne tulowooza nti be bagenda okutulwanirira. Y'ensonga lwaki nze nnenya abantu abagamba kati nti ababaka ba paalamenti bavayo ne bakuba ababaka ba paalamenti nga bagamba nga ababaka ba paalamenti bagambye nti bagenze kutulwanirira. Mukkirize nti bali mu kutulwanirira kubanga ffe
bwefudde nga abatalaba era abatanyigirizibwa abatalaba biki bigenda maaso mu ggwanga. Tuyinza kukkiriza tutya abantu abatawera na 200 okubeera nga basobola okutegeerera miliyoni 45 nga buli constituency erimu abantu oba oli awo abasoba mu miliyoni. Tukkiriza tutya abo abantu bokka bwe bati ab'olubatu okututegeerera constituency emu omuntu omu bw'ati n'ogikiikirira n'ogiteeseza ebyekisiru n'etuula n'esirika bwe tuvaayo nga tudda ku bbo nga tunenya naye ye aba alidde omusimbi gwe mu abalala miliyoni z'endala ne musigala nga mukaaba. Bano abantu ffe tulina okubeekolerako. Kyova olaba nze ntunuulira abantu abali mu nkyukakyuka obudde buno nga batembeeya 2026 nga bakuba n'ebipande mbu bagenda kwesimbawo. Bagenda kutukolera ki ng'omumpembe tannaba kuvaako nga n'abaliyo tubakaaba era nga tebalina kye bakoze. Bano abakuba ebipande abagenda okwesimbawo kati bagenda kuweereza mu gavumenti yaani nga n'akalulu ke twawangula aka 2021 kakyatulemye okulwanirira okulaba nga tufuna Victoria yaffe. Otembi. Okay. Okusinziira ku ssaawa nyinayo eddakiika zammwe 7. Twagalamu abakubi 2. Akuba bw'aba gwe gwasaba gwasembayo. Bw'oba si gwasaba asaba yasembayo. Nga tugenda mu kigambo tuve wano. Obudde bugenze. Nyinayo eddakiika kati 6 egenze. Ogenda tusabira? Nsanyusa okuwuliza. Nsanyusa okuwuliza era nsanyusa nnyo okubanga kwendi. Amiina nnyo. Kuba ngezaako nga bwe nakubuulira ngezaako bugeza naye neeyanza Mukama olw'ekiseera. Amiina mukwano. Nange njagadde nteeseeko kitonotono naye nsooka okwebaza omukyalo oyo eyavuddeyo Oliver Lutaaya yalaze kugamba amaanyi naye n'omwami Ssanya nze simunyooma era simugaya nze ku lwange okusinziira Ssanya bye yayisibwamu okusinziira ku lubereberye bwe yayogera nga takakiddwa ensi yonna yonna bye yamanya era kaakati Ssanya ffe tuleme okuba era nze simufaako ate weewuunye naawe oluusi nkulaba nze byayogera mbyagala akyabula mwayongeremu ebintu bingi. Wawulidde omusajja we yagambye Volubiga nti tuveeko si gwe wabula si gwe osoose mu NRM si gwe tuviireko ddala kubanga otulabisa katabira. Nze nange kyendaba era Ssanya ali ku ludda lwe ate ekisookera ddala tumanye Ssanya tubimanyi byonna bambi wadde tumusalire omusawo mukyala agambye nti abasajja mwerabe si basajja. Ssanya olw'okubanga yali mugezigezi olw'okubanga yali mugumu olw'okubanga yali mumalirivu kyekimutuusa ku ekyo naye bw'amala okuba omumalirivu kali kayogera nze kansanyusa nnyo nawulidde okwogerako nti Pulezidenti Museveni batutwale batukebere emitwe ndi mulalu agali Katonda mu ggulu. Kaakati bw'oba owulira ebyo naawe wennyininyini ow'NRM oba naffe abagamba nti Ssanya yatukoze bubi nze talina bubi bwe yankoze era ebyo byayogera nga gwe bootera okugamba nti ayongerere eddala nze njagala ayongerere eddala abalabise aba ali mu kubalabisa kubanga ffenna twakimanya baamutwala bubi nnyo ensi n'emulaba ate ne balyoka bamulinyisa omulundi omulala ng'ali mu yero nga batubuzabuza naye ekyo kiragira ddala gavumenti yaffe nga bweri kuba omusajja ddala yate okola ki nga Museveni ayogedde olina n'ekyokukola n'ekirala kyonna era weewaayo bwewe n'oyogera era nze ye simunenya era musabira busabizi lwe bamuveeko bo bennyini bamute ng'omusajja bwe yagambye nti mumute badde ewaabwe basirike mubajje ne mu mawulire kubanga batukola ki
batuswaza ekirala kyenyongerako kuba MP baffe nze nkubulire Uganda nga bwefaanana kati kansooke nkubulire kino nze Museveni oba gavumenti ya Museveni nagikyawa 96 era senga waliwo abamanyi emukono awo wandibabuuzizza nze nagikyawa 96 kuba nkukakasanga n'okumulonda saamukola ki saamulonda bangi bansaasira ne bansaasira ne 21 mukyalo omu naŋŋamba ali nga muganda wange nanga nti maama nsaasira mmanyi nkukosa mu bbwa naye omusajja katufugemu naye mukama alina engeri era jjajja abasasula kati ekiseera kino we tuli wamu era nze sinenya nti Ssenyonyi ateesezza ne batakola sinenya zaake wange gwe nsinga okwagala ennyo kubanga omusajja oyo atubonerebonedde ejjukira Katumba amala yamukuba panti ku ttama musajja oyo omulenzi omuto omulungi n'akyuka feesi n'abiiwa Katumba wamala ng'alwanirira ffe nga n'abantu abamu tebannazuukuka kati bakazuukuka tebalina kye bayinza kututeeseza nga Museveni akyali mulamu oba ng'akyatudde ku ntebe kati ekirala ekya 26 sikyogerako 26 sikyogerako wabula ngamba bugambi nti enkya otera okwogera enkya nange ne mpulira nga bukedde naye n'olaba nga omuzingiriiti gukyakola ki gukyatudde kyenina okukola nze nkikola ekyange manyi nkikola kuba kyensobola kyensobola okukola nze nkikola naye nga bw'obimanyi tetulina ki era nga bw'olaba Ssenyonyi afaayo ennyo ne Mwanyi yavaayo omukazi n'atukola ekigambo ffenna kye twalaba mwenna mwakiraba ng'obasime baagala 8 simanyi ensanvu ate muyimirira ate ne muyimirira n'alyoka asinika ebinnyo sijja kwongerako ng'embwa ekola ki ekyo nkikomezzaawo ffenna nga tulaba tewali kye bajja kuteesa kijja kukola ki kati bw'olaba zino zinnawunu ng'embwa ezinaabalongo ezo zirumu bo bamanyi nti oli ew'amaanyi naye tusinziire omusajja oyo kasatu mu kkubo ekyobugazi bintu byonna bijja kutereera ebyo bye byange sijjako okulandagga mukama bankubire bwe mba nze nsaba kale twewombeeke mu maaso g'omutonzi tusabe omulungi Yehova gwe kabaka w'abakabaka taata gwe watuteekateeka n'otuteekawo era n'otumanya nga tukyalina mu mbuto z'abanyaffe n'otuwa Uganda nga ye yaffe taata tulajanye taata tukaaba nze nkwebaza n'olw'abantu abamu nina abasumba b'empulira abavuddeyo nga balinga bwe tuli nga nabo boogera ku ekyo ng'era waliwo n'essaala ze basaba ez'abo abatuyimirizza nti Uganda yaggwa kubanga abasumba baagwa siyogera ku basumba baagwa mukama njogera ku ggwe otuggyeko omulabe nga bwe waggyako abaana ba Isirayiri Sawulo n'oteekawo Dawudi nakaakati mukama ffe weetuli ffe tuliwo ku mulembe guli waliwo Samwiri naye ku mulembe guno ffe abalina ekigambo kyo mulembe guli gwonna gwaliko Musa n'omuwa n'omuggo nga gwakuba ku mazzi ffe tetukubako muggo wabula tulina kigambo kyo mukama tununule nga bwe wanunula bajjajjaffe mu nsi y'e Misiri mukama newankubadde nga bakusobya nnyo ne bakwonoona ne bakola n'ennyana naye tewabaleka naye naffe Uganda tukwonoonye mukama kubanga tusinza bifaananyi tuwoza tukka mu nnyanja engeri yonna gye tutamanyi mukama gw'ogitegeera kunze nyimiridde mu kituli nga bwe wayogera n'oga nti noonyeza omusajja anayimirira mu kituli nneme okuzikiriza ensi ne wataba n'omu taata nze nyimiridde n'asiimu entera omuwulira tusaasire taata ne be tuli nabo otuggyeko omusajja oyo omubi omwononefu tununule ayi kabaka w'abakabaka nze kyokka leero kye nina okwogera nkwegayiridde nunula Uganda nga bwe wanunula bajjajjaffe ku lunaku luli taata n'obasomosa ennyanja emyufu taata ennyanja emyufu etuli mu maaso Omuseveni omunnalwanda mutuggyeko mukama gwe wekka gwe kwe twekutte tetulina mulala gwe tusuubira kutuyamba tunoonyeza banaatusaasira naye tewabadde n'omu kubanga waliyo n'oyo gwe simanyi ofulaani naye mukama tubeere
mukulembere naye Mukama akugoberere otununule. Tununule Mukama abayimiridde, tununule ensi yaffe Taata ogituddize, tuddize obusika bwaffe. Tukwegayiridde tusonyiwe. Sirina bingi bye nnyinza kwogera Mukama kubanga bingi n'ebirala mbyerabira. Naye ggwe liisodde n'alaba ku ntandikwa n'olaba ne ku nkomerero. Nunula abantu bo. Nunula abantu bo. Tununule Mukama kubanga ensi eyo wagiwaffe Bannayuganda so si Bannalwanda. Sala omusango ogw'ensonga Mukama. Sala omusango ogw'amazima. Otusaasire, otununule era otuwonye ekibambulira Mukama. Tusabye ggwe, tetusabye baana b'abantu kubanga bo tebasobola. Ate tetusabye abasiga embalaasi kubazambiro. Naye tusabye ggwe Yehova omununuzi ali waggulu ennyo. Nunula Uganda Mukama. Ekimala kimala. Bino byebiro byaffe Taata. Tukwatireko ayi Kabaka w'abakabaka. Onunule ensi yaffe. Ogisse bujja nga bwe wayogera. Kubanga watuga nti ndikola ekigambo ekijja mu mmwe kirimanyika tekirirabika. Nditeeka emigga mu ddungu nenteeka n'ekkubo mu nkoola. Gwe Katonda asobola okuteeka emigga mu ddungu. Ki ekikulema? Watuga nti gwe Mukama Katonda w'abo bonna abalina omubiri. Waliwo ekigambo kyonna ekiyinza okukulema. Taata nsabye bwe ntyo. Tununule otuggyeko Museveni mu linnya ly'ekkulu Yehova. Amiina. Amina. Mukama akuwa omukisa mami. Abakubi mwe. Amina. Amina nawe akutukuulire. Amina nnyo. Amina. Mwena abakubi amasimu ba mikwano mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawa omukisa okuteesa kwammwe. Mukama abawa omukisa olw'okuteesa kwammwe. Byonna tunootinze bye tunootinze. Katugende mu kigambo kya Katonda. Mwebale nnyo nnyo, mwebalire ddala. Kyensobola obbagamba nga bulijjo Pawulo yagamba ekkanisa ya Efeso ti finally ekyenkomerero mubeere b'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge, mwambale ebyokulwanyisa byonna eby'omwoyo omutukuvu, musobole okuyimirira eri enkwe z'omubi. Era Bayibuli egamba nti ekyo kye kijja obbayamba okusobola okuyimirira ku lunaku luli. So mwambale ebyokulwanyisa byonna, Mukama ajja kutuyisaawo. Mukwano gwaffe Katonda wa Ibulayimu osomesa oyigirize ekigambo kyo kibe kiramu mu linnya lya Yesu. Amiina. Obudde bugenze, ngenda kwogera ebigambo bitono mu kigambo naye mmanyi Mukama Bayibuli egamba nti ekigambo kimu kimala ow'amagezi okutegeera era mujja kukitegeera. Olwaleero mu kigambo ngenda kwogera ku katono. Okunyooma ekintu. Ekintu kyonna ky'okola mu mazima n'obwenkanya. Omulimu gwonna gw'okola olwa Katonda ne mu revolution, kuba no tuli mu Bible and politics. Buli ky'okola kikole ng'omanyi ewa Katonda teri kitono nga mu revolution bwe wataliyo kitono. Waliwo akantu akalinga akatono olunaku lwe baakuba General Katumba Wamala amasasi. Yakyogera ne mu statement ze mu ekiri. Yajja atonnya omusaayi ayingire mu nnyumba, omukyala n'aggalawo. Omukadde n'amuganda oyingira mu nnyumba. Muwala wa muganda wa Doreen Nyanjula bajja bamugoba n'ayagala ayingire mu nnyumba. Ennyumba gye yasanga nga nzigule. Yagenda oyingira ati nannyiniyo n'aggalawo. Bwe yeeyongerayo ne bamukuba amasasi ne bamutta. Okalabanga akantu akatini naye oli senga yamuleka n'ayingira, obulamu bwalisigadde. General Katumba Wamala talierabira mukazi oyo eyamumma akantu akatini ennyo okuyingira mu nnyumba ye yeekwekeyo. Mu revolution n'ewa Katonda tewaliyo kintu kitono. Waliwo ekintu ekyali kikuze mu ngenda mu byawandiikibwa. Waliwo ekintu ekyali kikuze ba Museveni kye baali bazimbye mu Uganda awo. Ng'akutte bannaddiini bonna nga ba NRM. Ng'akutte bannaddiini bonna nga bakulaga ba NRM. Era nga bataddewo endowooza nti Katonda wa NRM era awagira byonna ebikolebwa mu NRM. Era nga opposition ya sitaani.
mu opposition nga tewaliyo muntu n'ogu ayinza kupotinga kyawandiikibwa. Mu opposition nga tewaliyo muntu n'ogu agamba bannange tusabe. Mu opposition nga byonna bye boogera biri political nga temuliimu Katonda mu bye baali bakola. Twatandikira no ku Bible and politics, kantu katono nnyo ku Bible and politics. Olwaleero genda owulire video z'abaana bonna omwana kizibu okwogera ne bwaba tamanyi waakiri akootinga Quran, waakiri akootinga ye ekyawandiikibwa, waakiri agamba nawulira nga bagamba Bayibuli egamba. Oba omwana waakiri asaba ng'atandika video oba wakati oba ng'asembayo, ekyo baali bakitujjako okalaba ng'akantu akatono katandika katono. We natandikira ekigambo Bible and politics kyali kiconfusing abantu, era nga beebuuza Bible and politics nga n'okukinnyonnyola abantu bakitegeere kizibu. Mu bwakabaka bwa Katonda teri kitono, mu revolution teriyo kitono. Kolabanga akatono kayina enjawulo nnene nnyo bw'okakola n'omutima gumu. Nalabako NUP ng'erangirira nti tuyisa abantu okuyingira mu kusaba, tuzze wano kusaba. In fact oba Ssennyonyi yalangirirako n'ekisiibo, okusiiba n'okusaba. Kyatandika ng'ekitono, ke kamu ku kantu kolaba akalinga akatono akakoze impact. Olwaleero okusaba kati bw'olabira ddala kye baali batuggyeko kyali ky'amakulu nnyo. Kati olwaleero batya bwe waba tewaliiwo bibaasa tebagendayo. Gwe bagendayo bafuba okulaba nga bambala masiki ne beekwekakweka ne batuula wala ne kamera, tebabalaba nti ne Reverend Gundi yabaddeyo, tebaagala kulaga nti ne Sheikh Gundi yabaddeyo. Naye luli nga baali batulaga nti okubonaabona kwaffe Katonda ye yakusitampingako nti genda otirimbule bannayuganda. Wulira ekintu kino akatono, wulira akatono ki kye kaakola ne kazimbulukuka mu Bayibuli. Nsoose mu Matayo. Teriyo kintu kye tugenda kunyooma mu revolution, era toddamu kunyooma kintu kyonna ky'olaba ng'ekitono kinene. Kasita okikola n'omutima gumu, kasita okikola n'okwagala, kasita okikola n'amazima, kisobola okufuuka ensonga. Kati ekyo ye example gye ndeese, naye naawe bbaako by'ojjukira. His Excellency yajjanga anyoomebwa. Uya Bayibuli bw'egamba. Essula 14. Eya Matayo. Mu biro biri Kerode mmere. Naye Yesu n'abagamba ku lukalu. N'avaayo n'alaba ekibiina kinene n'abasaasira n'awonya abalwadde baabwe. Bwe bwawungeera abayigirizwa ne bajja waali ne bagamba nti wano ddungu obudde buyise nnyo, siibula abantu bagende mu bibuga beegulire emmere. Naye Yesu n'abagamba nti tewali kibazisaayo, mmwe mubawe ebyokulya. Ne bamugamba nti tetulina kintu wano wabula emigaati 5 n'ebyennyanja 2. N'agamba nti mubindeetere wano. N'alagira ebibiina okutuula ku muddo, n'atwala emigaati 5 n'ebyennyanja 2. N'atunula waggulu mu ggulu ne yeebaza, n'amenyamu emigaati n'agiwa abayigirizwa. Abayigirizwa ne bagabira ebibiina. Ne balya bonna ne bakkuta, ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo, ebibbo 12 ebyajjula. N'abo abaalya baali abasajja nga 50,000, abakazi n'abaana obutabassaako. Amangu ago n'awaliriza abayigirizwa okusaabala bamukulembera okugenda emitala w'eri, amale okusiibula ebibiina. Bwe yamala okusiibula ebibiina n'alinnya ku lusozi yekka okusa, ne yeebaza, n'amenyamu emigaati n'agiwa abayigirizwa. Abayigirizwa ne bagabira ebibiina. Ne balya bonna ne bakkuta, ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo, ebibbo 12 ebyajjula. N'abo abaalya baali abasajja nga 50,000, abakazi n'abaana obutabassaako. Owulira Bayibuli bw'egambye. Okusooka bye baali balinawo byali bitono.
Ekyandikibwa ekyo tukiwulidde bulungi obanzire mu nkisome kubanga kyo ekyawandiikibwa kijja kukola nnyo okusinga wowulira. Ddamu ekiwulire. N'atwala emigaati 5 n'ebyennyanja 2 n'atunula waggulu mu ggulu ne yeebaza n'amenyamu emigaati 5 n'ebyennyanja 2. Akosoko katereke emigaati 5 n'ebyennyanja 2. Naye Bayibuli egambye ekibinja ky'abantu kikuŋŋaanye emigaati 5 n'ebyennyanja 2. Ati n'agiwa abayigirizwa. Abayigirizwa ne bagabira ebibiina. Ne balya bonna ne bakkuta ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo ebibbo 12 ebyajjula. Bwe baddamu okukuŋŋaanya ne bakuŋŋaanya obukunkumuka. Obukunkumuka ne buvaamu ebisero 14. Olwaleero ne bw'okwate genda ogula emigaati 5 n'ebyennyanja 2 obimenyemenye tulabe obanga binajjuza ekisero. Byo byennyini tulabe oba binajjuza ekisero kubanga obukunkumuka buteekwa kubanga bubeera butono ku product eri. Obukunkumuka buteekwa kubanga butono. Omuwumbo gw'emmere edda maama ye yabinkolera nga ajjudde omuwumbo gw'emmere ne tumala okulya buli omu bamubegedde ogugwe ati twatulanga tuti ku lujjuliro buli omu bamugize. Kati nga maama akunkumula ati endagala najjayo wali musu nga nnimba mbuno obukunkumuka bugeza nze nanga ndi bwentyo n'agamba wama mwana wange gira buno obuntu buno bugeza. N'afunayo tosobola kukuŋŋaanya bukunkumuka ne businga omuwumbo obunene guli gwe yafumbye. Obukunkumuka buba bwe buti awo n'akwongerako otuva n'osobola obbulya mbwogejje kumbe tayagala kwonoona mmere. Naye obukunkumuka bwokka ne buvaamu ebisero 12. Bayibuli egambye ne balya abantu 15,000 nga tobaze bakazi n'abaana. Kitegeeza abantu baali mu 1,500 plus kubanga wabeera omusajja omu wabaawo abakazi 4 oba 5. Awabeera abakyala 5 wabaawo abaana 13. Naye nga tobaze bakazi n'abaana. Bayibuli egambye bonna ne balya ne bakkuta. Naye sooka owulya obukunkumuka obwava mu migaati. Kale ekitono kyonna ky'olinawo oba mu maka oba mu bulamu bwo oba mu kuweereza Katonda oba mu bizinensi yo kikwate n'obwesigwa. Kyonna ky'olina ekyo kyekyokulwanyisa kyo ky'olinawo bw'okikwata obulungi kijja kuzimbulukuka kiveemu ekintu ekirala. Kolabanga akatono bwe twali NUP bwe yali etandika baagivuma kubanga gyali just migaati 5 n'ebyennyanja 2 nga tebiina bwe biyinza kusaavinga ggwanga Uganda. Yennyini atukulembedde enviiri yakazisalako banenga n'entambula alwana naye akyambawuna naye yazimbulukuka n'asaavinga Uganda yonna kubanga yakikola na mutima. Emirundi gyonna gye bamusibye mu kooti takayanangako kulaaja namba ate banenjagala beyiro. Olumu omulamuzi yali amuwa beyiro n'agigaana n'agamba nnyina byenkola mukomera nnyinayo emirimu saagala beyiro nzirayo oluzira kuba nnyina ekyo. Namugamba nkuwadde beyiro nti nze saagala beyiro. Naye ate waliwo eyalaajanye bannaayo njagala beyiro. Kakkana wabba essimu ddayo bane njagala beyiro. Kibanda tasaba beyiro. Yazimbulukuka mu kantu akaali akatono akajjaga ka by election ak'okuzzaawo omubaka wa Kyaddondo ne kasaasaana ensi yonna. Ow'amagye wuuno ali mu kusomesa magye. Ffe gye tutali abagamba bannaye mweteketeke bwe musumagira Kyagulanyi ajja n'ab'amagye be mumulaba ayina amagye agamala mwe mugenda. Wamala balimba muli magye ga UPDF muli magye ga ggwanga era temuyingira mu ebyo
muleke amaje muleke government egwe mu musigale bwe mugana era mujjagwa bwe mugana ne mulemerako nga amaje amalala gize agamini gonna gasatulukuka agombote gonna gasatulukuka mwe mulina chance y'okusurvivinga regime bwe mugana byonna tubirina mwe bakitaffe mu Katonda mugana okulwanirira eggwanga Uganda mujja kugenda regime mukama amaze kutuyisa mu byonna tuyina bakitaffe mu Katonda tuyina buli kimu tuyina aba traffic tuyina aba police tuyina abaweereza tuyina aba engineer tuyina abasawo tulina buli kyonna ekyetaagisa okukola eggwanga Uganda tulina n'abazira tuyina ne bakaawonawo mwendo musaaga okumanya tuli mu lutalo lwennyini tuyina ne bakaawonawo kati tewali ne bwe tugamba kugaba midaali tetusobola gimalayo ab'okuwa emidaali ekololo tetubamala nawo so buli kyonna ekikola eggwanga mukama akituwadde naye nga kyava mu kantu akatono togeza tokkiriza abakunyooma tokkiriza abanyooma kyolinawo tokkiriza abantu kyonna kyolinawo munda muggwe Bayibuli egamba Katonda alina obusobozi bwe yateeka muggwe obuzuula ne bwekaba katono obwekati kakozese ne bw'oba osigazaawo obukunkumuka bukuŋŋaanye Bayibuli egambye obukunkumuka bwavaamu ebisero 14 batunyooma nga batunyooma ne gye tusimbuse n'awali ekitebe kyaffe ekitebe okusookera ekamwokya tekitegeeza nti tujja kumalira kamwokya kati ku lugendo lw'okugenda Entebbe tuli ku Northern bypass okimanyi nti abaali ekamwokya ku Kasasiro stage kati tuli ku Northern bypass okimanyi awo si wayitanga buli lunaku esirwe lw'oluguudo bw'obanga oli kamwokya tokkiriza abakuvuma mbu kamwokya Kasasiro stage bw'okutandikira ekamwokya tomaliririza kamwokya gwe baajerega ekamwokya kati olwaliro mu Bunaali Santiago ndabyeko leero ekisajja bakiyita ki MP bakiyita Bedi Wacha bakiyita ali Macho Honorable Macho simanyi Macho kirawo kiringa ekinywa emindi oba tekinaaba nakyo kijja mu palamenti nga kiwunya kiba kyonna tekinaaba tekyesigako yadde ebizigo naye mwe abantu b'ebushi yaawo temulina bantu bategeera kulonda Macho temulina bantu bategeera mu abantu b'ebushi yaawo bushiya nzije neesimbewo nze mbayambe senga mwampita ekisanja ekiwedde kuba bushiya kati kyemugamba bushiya mwenna mufaanana Macho kale nze kambe esonyiwe Macho ayimiridde mu palamenti n'agamba nyina abantu wano beddala byabagenze mu lukiiko lw'ensi yonna simanyi olw'okulwanirira eddembe ku bye baayogedde nawuliddeko ku items ze baayogedde kwabaddeko ebisiyaga Ssenyonyi vaayo otubuulire ku bisiyaga muyimiridde ku ki bwe baateeka desike y'okulwanirira ebisiyaga mu human rights Uganda Nagundi n'agitongoza ani Madamu Wandali Wangadya bwe yabitongoza mu human rights awo wayogera kiggwe Macho wayogera ki bali bagenze mu supermarket bwogenda mu supermarket items zonna ezirimu teziba zizo olondamu z'oyagala z'osasula n'omugenda z'otayagala n'ozireka naye mbu ne Macho MP naye abantu b'ebushi yamutegeera naye simanyi lwaki ku luno mwalonda akasajja ako ebushi abantu bayo bonna bagezi naye mutusirika mutya MP anywa emindi beri gye bagenze ensonga ze bayogerako za nsi yonna ife ebituluma si bye biruma Amerika ebituluma si bye biruma baani tuyina byaffe bagenze mu supermarket ojjayo ky'osobola kusasula olunaku lumu nali mbeerawo mu Kivulu waliwo omukyalo omu yali mukwano gwange ng'alina omwana we yali anjagala nnyo era ng'ewaka ewaabwe tanywa caayi nga sinnajja ng'era munyola nga bamugamba jangu onywa caayi bamuyita Edu ng'agamba nze nninda master
ninda master je nzija kunywa ne master eva nga nyina okudde wakanywa ekyayi ku lw'omwana oyo n'abalala abaali waawo. Lumu nagenda naye nga batusasudde ku New Vision nengenda naye mu ATM ewandegeya nengenda nzijayo ssente nayingira naye mu ATM nenzijayo ssente nekanga nyiga ssente zijja cha bwe twaddayo yagamba maama toddamu kugamba nti toyina ssente. Ngenze ne master nayingira wali ewandegeya waliwo akayumba kagaba ssente. Maama jangu tugenda ogyeyo ssente. Jangu tugenda ogyeyo ssente nga yalowooza zonna ezirimu zibeera za kutwala bwereere. Ezibeerayo ze ziba ezizo zojjayo ezitali zizo tuzijjayo. Kati ekyo macho takimanyi. Bali bagenze ku byabwe ebibaluma. Ku biruma Uganda ebisiyaga tebiri mu ffe tetuwagira bisiyaga. Era aho Honorable Ssenyonyi agambye oyo MP mumwaze kooti ayinza okuba nga alina byakukusa okuleeta wano. Aisha Kabanda amukebera alabo banywa enjaga. Olaba naye abantu b'NUP namwe mwefudde ekyano. Aisha Kabanda amwaziza essaatu n'amugamba gwe okukusa wano emmindi. Twatandika tunyoomebwa kati ffe ensonga. Nabagambye mu UPDF buli baraza briefing Kyagulanyi ne NUP. Mu makooti Kyagulanyi ne NUP. Parliament Kyagulanyi ne NUP. Tewakyali cabinet meeting. Mulabye ebintu. Laba amasomero. Obudde bugenzi. Laba amasomero. Laba amasomero wano gwe. Laba amasomero gwe bwe gali. Ondalewo macho. Ayayaya. Ate wano ndi luddawa. Laba amasomero. Eyo Isingiro ne MP yabaddewo ku ssomero. Eyo Isingiro Western Uganda gye mugamba Mbundu bo bali bulungi. Laba essomero. Batere Mbunda. Laba. Ogwo omukono ne MP yabaddewo. Isingiro. Jo mwalabye eddwaliro. Mame Beni yenna agendayo zaala. Alina okugenda n'ekidomola ku mutwe bw'atajja na kidomola ky'amazzi tebamukwatako. Edda twanoganga emmwanyi. Nga waliwo emimwanyi egitujoga nga miwanvu ffe tuli batono nga miwanvu gikoma eri tuyino zinoga tuyino okukola ki kati kye twakola twabeeranga n'empenduzo. Ati guli eri gwalangaatira ngo osooka oguteekamu nga ogusikanga kati gavumenti eyali yewanambu y'amaanyi twagiteekamu empenduzo nejja ne twenkanankana nayo. Kati buli kimu kyonna ebala ffe ati tusobola kuzinogayo eri waggulu. Tekamu empenduzo nosika kati netukakkanya gavumenti gye bali bagamba mbu y'amaanyi. Kati buli yonna kati twenkanankana nayo. N'amasomero bagavaako, enguudo bazivaako, baminisita bonna bakeera kulaba bwe bakuba Nuupu. Mabira Forest ew'omugosa ebituli oluguudo nalubalaza eggulo. Amasomero gaweddewo, abasirikale basula bweru, abasirikale uniform bazikubye ebiraka. Gavumenti ekeera ku Kyagulanyi na Nuupu. Tozannyisanga akantu akasituka nga katono munda muggo jjukira akale. Ekyokugamba Mukama okyawulira bw'ogenda mu kitabo kya Yokaana essuula emu omwana yakola statement mu lunyiriri sigenda ndusoma mu lunyiriri olw'46 yabuuza Nazaresi wavaayo akalungi ogunde bwebaka nabubuulirako wano Nazaresi wavaayo akalungi gwe baali bagamba mbwe Nazaresi tevaayo kalungi baali bamubuulira ku Yesu Omunazaresi n'abuuza ani nga bamugambye akola ebikulu n'ebyamaanyi musajja ebintu byayogera n'abuuza Nazaresi wavaayo ekirungi kuba kyali kyayogerwako
ekamwokya wavaayo ekirungi naye bw'osoma bayibuli egamba oyo gwe baalinga banyooma mbwe Nazaalesi tevaayo kirungi. Bayibuli egamba bweti atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kitaffe. Yatambuza ensi okuva e Nazaalesi mu ghetto kamwokya kasasiro siteegi mujja giwulira. Kati nga mulabira ku ebyo ebiriwo mu mulembe gwammwe kubanga ebya Bayibuli ebimu mulabika mmwe temubikkiriza tebinnabakolera makulu. Kola bwoti nga baako by'olabira mu mulembe gwo obitunuulire bulungi obigoberere bijja kutuusa ku bya Bayibuli. Bye baali banyooma akantu kajjanga akatono bwe kati mu kuyimba baamunyooma mbu naali lokolo. Simanyi teyagenda Nairobi. Simanyi mbw ayimba loko n'ayimba loko bonna abasinga. Bonna abasinga najja mu byobufuzi. Katulwalo ba Museveni Uganda yafunda. Museveni ne Besigye tebakyasobola kuzannyira Uganda mu Kalewuudu. Mu Kalewuudu twabagobawo ne mu Nollywood twabagobawo. Kati bakizannyira Kenya era tebikutte. Kati baleese omubbi w'essimu era tebikutte. Lwaki? Ejjali emigaati 5 n'ebyennyanja 2 byavaamu obukunkumuka ebisero 14 kati ne bisaasaana wonna. Naawe oyinayo emigaati 3 tonnagizuula. Oyinayo emigaati 5 n'ebyennyanja 2 munda mu gwe tonnaba bizuula. Bw'ona obizuula n'okola n'obwesigwa n'obukunkumuka obuli mu ggwe munda, ekyo ky'olabanga ekitono kyentegeeza kijja kuvaamu ekinene. Mukama abawa omukisa. Ne bw'oba ova ewanyoomebwa e Nazaalesi wavaayo akalungi. Ate ebintu ebyokukolwa bikyaliyo bingi. Natandise nkuwa example ya Bible and politics. Kati tewakyaliwo muntu awakana nti mu Bible temuli mu politics. N'abaali baabitukweka kati baaswala. Baswavu nnyo olw'enjiri gye baatubuuliranga ey'ekitundu. Ngenda ne mmala okubuulira enjiri abantu ne bagamba naye pastor senga oyongeddeko ekyawandiikibwa kino. Pastor aba kino ekyawandiikibwa gundi bwakigwamu. Abantu baazuukuka naye kaatandika ng'akataala akataliimu mafuta. Mukama abawe omukisa. Nyina ekintu kye nabadde ndowoozaako awo, Museveni bulijjo atugamba nti embizzi ze zitta abantu. Museveni agenda naggulawo ebiyumba by'embizzi. Kati ani atutta? Buli muntu abadde attibwa nga Museveni agamba ezo mbizzi. Ne tubagamba Museveni ye komanda w'embizzi. Mwamulabye mu mbizzi? Mukirowoozeeko nakyo. Webale Mukama, ekitwantiro tubikuddiza. Amina. Twamaze dde okusaba. Ali ogamba nti ayi Mukama, olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, luwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amina. Kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusa ekimwokomi omutukuvu tusaba bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe ekitaggwaawo. Amina. Obubaka obwo busigaddeyo munda muze Mukama bw'anaaba ayagadde tujja bwe. Oyinza okuba nga oli mu bufumbo nga akakunkumuka k'osigazaako oli mwesigwa kakuume. Oli munafu tosobola kukola naye akuuma ako ak'obwesigwa omusajja agamba owange mukazi wange simutambuze. Okay, tujja tutandikirawo. Mukama abawa omukisa. Abaagala nnyo mubeere bulungi. Esigadde ndi muweereza wammwe ASPS Muwire, Bible and Politics. I sign out. Tusinkane enkya Mukama bw'anaaba ayagadde. Mwerawa.